Shukran basi. Haya. Mwendo cha. Tulise. Office egamba ki? Office tayina buzibu so. Ndero ng'otuguddeko bugwe. Badde nina okwesitukira. Nina ensonga enkulu. Njagala kuggalawo ofiisi eno. Bannange obudde tebugenda kunsobozesa kulinda chupa yo paka kugwamu ate ku ddwaliro eri banneetaaga n'akagedo ka wano okamanyi kawanvu kale kye mugenda okukola chupa yo bw'eneeba eweddeko omulwadde mumuleete ku ddwaliro ate tulabe ekiddako. Musawo anti ffe ku ddwaliro tetumanyiiyo. Oyo omukyala amanyiiyo bulungi. Ogamba ono Pauline ye maama manyiiyo bulungi. Tujja kumuleeta musawo. Okay. Kati bw'anaabaawo ekiddiridde kyonna munkubire ku ssimu. Kale musawo. Kale maama mubeere bulungi. Webale kutujjanjaba musawo. Kale maama. Chuka tugende. Mukwa. Atoko nne. Chuka tugende. Tugende. Iwo. Mu ddwaliro tugenda kukolayo. Naye weegaza kazi gwe bannange. Bw'obadde ompita musiro okutuuka awo, olowooza nsobola okulabirira olubuto olutali namwe? Tambula tugende tukebere olubuto lw'eri mu kulabirira. Linda. Tongamba nti ontwala byampaka. Oba byampaka oba bya mirembe tugende tukebere olubuto. Kati bwe ngano ogenda kukola ki? Kunkuba nze ndowooza wali badde otandikirawo kubanga ŋŋaana. Ŋŋaanye. Naye gwe onjira malusu. Nkuba nkutende bw'oli omusajja. Nkuba.
Ali wano ntannaba kuddambula naye eccupa ndaba etambudde. Naye alabika ajja kutereera. Martha. Nze nno mmaze okwetegeka. Eccupa ebweggwamu tumutwale ew'omusawo. Yeah, by the way, kirungi ekyo. Kirungi. Martha. Martha wange. Ayi mukwano. Obadde otweraliikiriza. Bw'oleka Martha, omukyalo oyo atuyambye. Byabadde bintabuseeko. Era oyo bwe yakubye essimu, ye yakubidde omusawo. Of course yes. Nze Pauline, kale lwakuba luli saakugamba linnya lyange. Nze muwala gw'oyambako luli ng'ova ku ofiisi yo nga bintabuseeko. Oh, yes, I've remembered. Nga tewakomawo kuba. Munange ssente ze wampa nakubiramu anti wange essimu era kati gye mbeera. Okay. Tekirina buzibu. Ate kati emidda yazo ozeeyo ddi? Yabadde akukubira. Kati bwe nagikutte essimu n'aŋŋamba asobola okunnyamba. Era okuyamba nnyambidde ddala nnyo. Thank you, Pauline. It's okay, you're welcome. Bambe bale tubeererawo. Kale mukwano. Come on, Brian. Pick up the phone. Brian, esimu lwaki togikwata? Come on. Pick up. Mukama wange, waliwo ekisobyemu. Oba osooka omukwata oyo? Ono nja kumukubira edda. Oh, okay. Tewali kyasobyemu Brian. Ebintu obadde obikwasaganya bulungi. Era kyandeese wano. Njagadde kuggalawo kifo kino, okubanga rebrand and to renovate this place. Okay. Naye totya. Nina ekifo kye njagala batwalamu kye nakoze ye kakiri. Bwe ne bakozi bano mubeere nga mukolereeyo nga bwentereza ekifo kino. So there is no need to worry. Kuba management yo njagadde ebintu obadde obikwasaganya bulungi nnyo. So, is it another branch of this? No. This company is no more. Era ngenda nagikyusa erinnya. Na ye ekiri ekifo, it's a recreation. Nakakikola. Neera kyetaaga management. Lwakuba nayagadde management yo nnyo. Bwe tunaaba tumaliriza byonna bye tumaliriza eno, osobola okudda wano onaaba waddembe gw'oyagala osigala eri obujja wano, naye nayagadde okukyusaamu byeyongera otambula obulungi. So it's like a transfer. You can pick it now. No, it's a private call.
nja gikwata edda nga tumaliriza okwogera ssebo. Nze bye badde nkugamba. Okuggyako maybe tugende nkulage ekifo ekipya. Yeeyo. Osobola okugenda ebweru n'ogikwata. Yes, feel free. Madam Vivian, ekituufu kiri nti nze ndi musajja mukulu ate era wa buvunaanyizibwa. Siyinza kwegaana lubuto lwa mwana wange. Ng'oggyeko ebyo byonna oyo omukazi simukwatanga nako. Ekyo tolina bw'osobola kikakasa muntu mulala yenna kuba yalina obukakafu ate ggwe tolina bukakafu. Ate bukakafu ki? Si ggwe yangambye mbu nalina risiiti ya loogi ng'ate ggwe yagisasula. Naye bannaaye just ka risiiti buli muntu alemereddwa okunzikiririzaamu just lwaka risiiti. Ekyobutamukwatako ky'oba osooka okuvaako kuba kyo kirala, naye ate eky'olubuto kisoboka okuba nga si lulo, era ekyo kye njagala tukwasaganye. Ya ate nga n'olubuto era lukyasobola okuba nga nalwo teruliimu nakubeeramu. Awo nno kijja kwetaagisa omusendasenda n'okumulimbalimba era omukwate mpola mpola mpola. Jordan ava wano naye mwekalizaamu just azze munyiivu kuba mwongeddemuko ku busungu. Ayinza okuba azzeeyo naye bw'aba tazzeeyo gwe mukubireko obeeko by'omugamba awo omuwoyooye omubuzeebuze funa engeri gy'omuyiiyamu. Kale bw'anaaba nkubidde kuba kati wano ku ofiisi ngenda kuvaawooko katono. Mukama wange alina wantwalako naye kyemmanyi era bw'anaaba azze n'atansangawo ajja kunkubirako, so nja kugezaako okumuyiiyayiiya. Okay. Zonzi jana ku mmere yange nga ndi mukulya kiki? Mwana gwe Lineti ebintu bintabuseeko. Biti ate? Lineti, bw'oba olinayo omusawo yenna gw'omanyi nkwegayidde ntaasa ontwaleyo. Omusawo? Omusawo ate nyinyonnyola ebintu ng'obimalayo sibitegeera. Lineti, jeta nayagala kwebuusa. Kwebuusa? Naawe ku bino eby'olubuto bye nakugambako. Yabitegedde? Amazima gali nti siri sure. Naye nga ze yenna nga mukambwe amazima wondabira wano ndi mukwekaza. Okimanyi nti nazze naŋŋamba mbu nno antwale mu ddwaliro mbu bakebere olubuto akakasoba ddala kituufu ndulina. Oh, Lineti, kyova olaba nzirukiddewo Lineti. Bw'oba olina omusawo yenna gw'omanyi ontwale kati tulabe nga tumutetenka kya tumuyiiye tufune engeri gye tumukakkanyaamu. Roda, omusawo ye muyina sijja kugamba nti simuyina muyina. Ntwalayo. Naye okutwalayo nange ogenda sooka kunkolako ku bye nagamba ndyoke nkutwala. Ebyakali ka manager ka Martha. Bannange Lineti kino ekyange tekirinda. Naye bannange Roda, nange ekyange tekirinda Roda. Roda buli lwofuna ekizibu ng'ojja, buli lwofuna ekizibu ng'ojja nga nkikukolerako bulungi siddamu kulabako. Ng'ogenda olufuna ekirala ng'ojja nga nkikolerako. Nze nga nkutwala nenconnectinga buli wamu. Nconnectinga nange nconnecting ennyabo. Kale Lineti tukole bwe tuti. Kankuwa ennamba ye gwe omukubire. Nedda mukwano tekijja kukola ekyo. Naye bannange Roda okimalako akyagala mukyala. Ennamba nganze kubanga benconnectingako nkutwala ne nkutuuza wali ne kumpi mbagatte bwenti mbereho buli kimu nga mukikola. Owaye kati bwe oyagala kumpa nnamba olwo okuba tonconnectinze mukyala. Oba tonconnectinze oba olina kunconnectinga nganze face to face.
awo nga munne mmanya nti tudiiringa nga tweconnectinga munne nga nange mmanya naye nze Evans abeera ku ggwe Evans aconnectinga ggwe nze ndifuniramu wa nze golaba ndi mwavu sina yadde 10 wangamba akasajja kalina ssente kyoba tokampa sha ba naye mu by'okwebuzaabuza awo nze omusawo ye muyina gyani bulungi musawo Rose kintu kyangu nnyo sikirabamu buzibu yadde gwani mu kizibuwaza sanga wantwalayo dda nga kati neekwatidde ne kasente. Now this is what I call Melina Country Villas. It begins from here. Byonna buli kyoyagala. Mbaga, Nicolo, abaana, resting, buli kintu kyonna. How do you say it? Okiraba otya? The place is, just know the place is tranquil. It's very so nice. You know, everything is fine. Just so. Ate ekiro kinyuma nnyo omuntu owummula n'obeera nga olinga eyerabidde nti olina mu Uganda. Atmosphere empewo ekyuka nawulira ddala nga wazze waliwo ku eyoyi. Say something, feel free. Nze mukama wange nakugambye ekifo nakisiimye sikyalina byakwogera. Nasooka ne mmanya nti kino kifo kya family. So abaana beetaaga okubeera protected from anything. Kwe kusaako gundi zino okubanga they are protected nga buli no beeraliikirira nti ate abaana bajja kgenda eri buli kimu omuntu anyumirwa ekifo. Kati nze olumu nzija eno siina nnya bigambo bingi bye nnyinza kwogera naye buli atuuka wano kibadde kibulamu just muntu butono naye mbumaliriza empewo naye bafuwako boat cruise biki ebirala you can see. Nze ndabawo baby showers, bridal, ebintu byamwe retreats, retreats actually of course. Kati ndabawo nga okay, you said about birthday parties also. Yes. One fishing activities. So, did you mind about the pool?